Mama Joan yagambye Aisha agenda kufa n'omwana ali mu lubuto afe. Abasinga ensonga eno mwagibuusizza amaaso sinnalaba yagyogerako. Naye waba walabye interview ngenda kuzannyira akatambi ako nga Mama Joan agamba nti Aisha mu ttaka n'omwana mu ttaka. Ngenda kakuzannyira mu maaso awo. Naye Mama Joan singa Aisha afuna obuzibu bwonna ogenda kumanya nti n'omunaku asembayo abeerako n'abantu be. Akadde kano kyamaze otegeerekeka nti taata Joan talina kyasobola kuyamba Aisha okusinziira mu situation mwali. Ate Aisha takyalina kiyeetaaga oba buyambi bwe yeetaaga okuva eri omwami oyo. Wali kati ali safe. Aisha ne waba yeetaaga buyambi tusobola okukeera ku makya aleese omutwalo aleese 5 Aisha ne tumuyamba. Mama Joan obadde osobola okukola ekintu kyonna nga tonnalabikirako mu kamera. Naye kewalabikiddeko mu kamera Mama Joan, kewalabikiddeko mu kamera tokyalina ky'osobola kukola. First of all, omwana bye yayogera byonna according to interview nga bwe yabadde, okusinziira ku interview nga bwe yabadde, kiraga nti omwana byonna bye yakwogerako bituufu. Byonna Aisha bye yayogera ku Mama Joan kiraga nti kituufu. Singa at least mu kamera wagezezzaako okubeera humble ne yekkakkanya, oba oli awo nti emmundu twaligizizza ewa Aisha nti osanga yalimba, naye kyajjiddeyo ddala ekifaananyi ky'omwana kye yayogera oba byonna bye yayogera ebikwatagana ku Mama Joan. So omwana talina we yawaayiriza, talina we yalimba, Aisha talina na musango. Omusango olina kuguzza eri musajja wo. Kuba okusinziira ku musajja oyo n'emyaka gye ali mu agement ya kuba jjajja wa Aisha. Ate Aisha takwanangako musajja oyo. Omusajja ye yakwana omwana n'amuperereza mpaka ng'amusudde mu kikolwa eky'omukwano. So byonna Mama Joan by'opulaninga okukola Aisha mujje mu kamwa. Ekikwatagana n'obulamu bwa Aisha singa afuna obuzibu mukwano ojja kifeesinga. Katulabe ka video kano ng'agamba nti Aisha mu ttaka n'omwana mu ttaka. Paati wano wenjagala mulabe wano. Mugenda mujanjabe embuto za Aisha zammwe. Akukayisa omwana mu ttaka ddu. Ayi. Nga naawe ogoberera. Namwe mweteekawo omwangu muleeta bano mu mamotoka gammwe. Mama Joan. Mama Joan. Twalonye mbadde njagala otegere kye nkugamba nti omwami ono muntu mukulu. Omwami ono muntu mukulu. Gye mbadde njagala mulabe kuba kye mmanyi nti story eno tuwagirabye ffenna. Lwaki story eno njiwadde obudde? Nagirabye yesterday nenjagala okugiddamu olwaleero njekenneenye kimu ku kimu. Naye paati eno abasinga tetwagitegedde nti Aisha mu ttaka n'omwana mu ttaka. Twalabye paati ebirala byonna naye wano sinnalaba omuntu avaayo okukyogerako. Omukazi asobola okwogera ebintu bw'atyo nti Aisha mu ttaka n'omwana mu ttaka. Tulabye abakyala abali embuto ng'atuuse okuzaala n'afiira muleeba n'abaana ne bafa. Oba oluusi n'amala okuzaala ne wayitawo ennaku n'afa n'omwana n'afa. Naye Mama Joan wekkakkanye weetereeze kuba kati omusajja wo omuliko bw'omu. Omusajja wo omuliko bw'omu. Aisha takyali ku musajja wo. Naye ffe kye tusaba kimu, Aisha mulekere emirembe yonna gy'ali. Tewali agenda kusaba bbaawo buyambi kuba still era obusobozi tabuyina. Uyo mulwadde n'engeri gy'afaananamu tewali asobola musaba wadde 10. Naye nga byebyo njagadde kubaleetera ka paati ako n'okubategeeza ku nsonga eno tube nga ffenna tugitegera bulungi kuba abamu twagibuusizza amaaso. Mbaagaliza olunaku olulungi n'ekiro ekirungi abalabi bange wonna we musinzirira wonna we muwangaalira Mukama abanjagalire nnyo. Ngenda kusaba nga tetunnaba kugenda gwe atannaba kuba nga osubscribinga osobola okunyama n'onkonerako kagambo subscribe. Ate era bw'olikinga n'okomentinga nakyo kinzizaamu
amaanyi. Kale tusinkane mu videos eziddako. Mukama bankomere nnyo atakomera mpeera. Oba iri mulwadde nsaba Mukama ate abe nga akuwonya. Naawe ayinamu ebizibu eby'enjawulo nsaba omukono gwa Katonda gube nga ate munange gugonjoola embeera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mubeere bulungi. Bye bye.